MATAYO essula 27 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo obudde bwe bwakya, bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bateeseeza wamu ku by'okutta Yesu. Ne bamusiba, ne bamutwala, ne bamuwaayo eri Piraato owessaza. Awo Yuda eyalya mu Yesu olukwe, bwe yalaba nga Yesu omusango gumusinze, ne yejjusa, n'addiza bakabona abakulu n'abakadde ebitundu asatu ebya ffeeza, nga bw'agamba nti, nayonoona okulyamu olukwe omusaayi ogutalina kabi. Naye bo ne bamugamba nti, guno guli ku ffe, musango gwo. Effeeza n'agisuula awo mu yeekaalu, n'afuluma n'agenda ne yeetuga. Naye bakabona abakulu ne batwala ebitundu biri ebya ffeeza, ne bagamba nti kya muzizo okubiteeka mu ggwanika lya Katonda, kubanga omuwendo gwa musaayi. Ne bateesa, ne bagulamu olusuku olw'omubumbi okuziikangamu abagenyi. Olusuku luli kyeluva luyitibwa olusuku olw'omusaayi ne kaakano. Awo ne kituukirira ekyayogerwa nnabbi Yeremiya ng'agamba nti, ne batwala ebitundu ebya ffeeza asatu, omuwendo abantu abamu ku baana ba Isirayiri gwe baamulamulamu, ne babigulamu olusuku olw'omubumbi nga Mukama bwe yandagira. Awo Yesu n'ayimirira mu maaso g'owessaza. Owessaza n'amubuuza ng'agamba nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'amuddamu nti, oyogedde. Wadde bakabona abakulu n'abakadde baamuloopa, naye ye n'ataddamu n'akatono. Awo Piraato n'amugamba nti, towulira bigambo bino byonna bye bakulumiriza bwe biri? Naye Yesu teyaddamu na kigambo na kimu. Owessaza n'okwewuunya ne yeewuunya nnyo. Naye ku mbaga ejjukirwako okuyitako, owessaza yalina empisa okusumululiranga ekibiina omusibe omu gwe baayagalanga. Era mu biro ebyo baalina omusibe eyali amanyiddwa ennyo ayitibwa Balaba. Awo bwe baakuŋŋaana, Piraato n'abagamba nti, aliwo gwe mwagala mbasumululire, Balaba oba Yesu ayitibwa Kristo? Kubanga yamanyanga baamuweesezaayo bujja. Naye bwe yatuula ku ntebe esalibwako emisango, mukazi we n'amutumira ng'agamba nti, omuntu oyo omutuukirivu tomukolako kabi n'akatono, kubanga olwaliro nalumbiddwa bingi mu kirooto ku lulwe. Naye bakabona abakulu n'abakadde ne bafukuutirira ebibiina okusaba Balaba bazikirize Yesu. Naye owessaza n'addamu n'ababuuza nti, kwabo bombi aluwa gwe mwagala mbasumululire? Ne baddamu nti, Balaba. Piraato n'abagamba nti, kale naakola atya Yesu ayitibwa Kristo? Bonna ne baddamu nti, akomererwe. Piraato n'ababuuza nti, lwaki? Ekibi kyakoze kiruwa? Naye ne bakaayana nnyo ne bagamba nti, akomererwe. Naye Piraato bwe yalaba nga taasobole n'akatono, era nga bayinza okukaayana, n'addira amazzi n'anaaba mu ngalo mu maaso g'ekibiina ng'agamba nti, nze siriiko kabi olw'omusaayi gw'omuntu ono omutuukirivu, musango gwammwe. Abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti, omusango gwe gubeere ku ffe ne ku baana baffe. Awo Piraato n'abasumululira Balaba. Naye Yesu n'amukuba enkoba n'alyoka amuwaayo okukomererwa. Awo abasirikale b'owessaza ne batwala Yesu mu kigango eky'emisango, ne bamukuŋŋaanyizaako ekitongole kyonna, ne bamwambulamu engoye ze, ne bamwambaza olugoye olumyufu, ne baluka engule ey'amaggwa, ne bagissa ku mutwe gwe, ne bamukwasa olumuli mu mukono gwe ogwa ddyo, ne bafukamira mu maaso ge, ne bamuduulira nga bagamba nti, Mirembe, kabaka w'Abayudaaya! Ne bamuwandulira amalusu, ne batoola olumuli luli ne bamukuba ku mutwe. Awo bwe baamala okumuduulira, ne bamwambulamu olugoye luli olumyufu, ne bamwambaza ebyambalo bye, ne bamutwala okumukomerera. Awo bwe baali bafuluma, ne basisinkana omusajja omukuleene erinnya lye Simooni, ne bamuwaliriza oyo yeetikka omusaalaba gwa Yesu. Bwe yatuuka mu kifo ekiyitibwa Gologoosa, amakulu gaakyo ekifo kya kiwanga, ne bawa Yesu omwenge okunywa ogutabuddwamu omususa, naye bwe yalegako n'atayagala kunywa. Bwe baamala okumukomerera, ne bagabana ebyambalo bye, ne bakuba akalulu, ne batuula awo ne bamukuuma. Ne bassa waggulu ku mutwe gwe omusango ogumuvunaanyizibwa nga guwandiikiddwa nti, ono ye kabaka w'Abayudaaya. Awo abanyazi babiri ne bakomererwa naye, omu ku mukono ogwa ddyo, omulala ku gwa kkono. N'abantu abaali bayitawo ne bamuvuma nga banyeenya emitwe gyabwe nga bagamba nti, gwamenya yeekaalu n'ogizimbira ennaku 3, weerokole obanga oli mwana wa Katonda, va ku musaalaba okke. Bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne baduula bwe batyo nga bagamba nti, yalokolanga abalala, tayinza kwerokola yekka.
ye kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba naye tunaamukkiriza. Yeesiga Katonda amulokole kaakano oba amwagala kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Abanyazi abakomererwa naye era nabo ne bamuvuma bwe batyo. Awo okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa ey'omwenda. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'agamba nti, Eri, Eri, lama sabakusaani. Amagulu gaakyo nti, Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundeesezza? Abamu ku baali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti, omusajja ono ayita Eriya. Amangu ago munnaabwe omu n'adduka n'atoola ekisuumwa n'akijjuza omwenge omukaatuufu n'akissa ku lumuli n'amunywesa. Naye abalala ne bagamba nti, leka tulabe obanga Eriya anajja okumulokola. Naye Yesu n'ayogera nate waggulu n'eddoboozi ddene n'ata omwoyo gwe. Laba, olutimba olwali mu yeekaalu ne luyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka, emirambo mingi egy'abatukuvu abaali beebase ne gizuukizibwa. Ne bava mu ntaana. Yesu bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, abantu bangi ne babalaba. Naye omwami w'ekitongole ne bali abaali naye nga bakuuma Yesu bwe baalaba ekikankano n'ebigambo ebibaddewo ne batya nnyo ne bagamba nti mazima ono abadde mwana wa Katonda. Waaliwo n'abakazi bangi abaayitanga ne Yesu okuva e Ggaliraaya era abaamuweerezanga abayimirira ewalako nga balengera. Mu abo mwalimu Maliyamu Magadaleeni ne Maliyamu nnyina Yakobo ne Yose ne nnyina w'abaana ba Zebedaayo. Naye obudde bwali buwungeera, omusajja omugagga eyava ali Masaya erinnya lye Yusufu n'ajja, era naye yali muyigirizwa wa Yesu. Oyo n'agenda eri Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'alagira okugumuwa. Yusufu n'atwala omulambo n'aguzinga mu bafuta enjeru n'aguteeka mu ntaana ye empya gye yasimira ku lwazi. N'ayiringisa ejjinja ddene n'alissa ku mulyango gw'entaana n'agenda. Maliyamu Magudaleeni ne Maliyamu omulala baali nga batudde awo mu maaso g'entaana. Naye enkeera lwe lunaku olwaddirira olw'okuteekateeka, bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaanira ewa Piraato ne bamugamba nti, Omwami, tujjukidde omulimba oyo ng'akyali mulamu yagamba nti, ennaku bwe ziriyitawo essatu ndizuukira. Kale nno lagira bakuumire eddala entaana okutuusa ku lunaku olwokusatu, abayigirizwa be baleme okujja okumubbamu. Bagambe abantu nti azuukidde mu bafu, era okukyamuka oluvannyuma kulisinga kuli okwasooka. Piraato n'abagamba nti, mulina abakuumi, mugende mugakuumire eddala nga bwe muyinza. Nabo bwe baagenda ne bagakuumira ddala entaana, ejjinja ne balissaako akabonero ne balekawo abakuumi.